omuntu eyatolosezza Robert Kyagulanyi y'ono tonoonya mulala manyi yeerimbika muffe aba NRM. Abadde yakweka Bobi Wine ensi wuuno emuguddemu munna NRM musajja mukulu bamutegedde okusinziira ku galiwo galaga nti ono Bobi Wine ebbanga lyamaze nga ali mu Uganda abadde ebyaddala atabeera mu bantu we bamusuubira nti ali mu bakulembeze ba NUP oba ab'enkyukakyuka oba abo abantu babulijjo naddala abo abasuubirizibwamu. Ono kigambibwa ate abadde mu bantu bennyini abamunoonya oluvuvu n'obutambi bw'enjawulo bukolebwa abantu nga balaga nti ono bakakasa nti abadde abeera mu bakulembeze b'ekibiina ekyo kyavuganya emikwano gye aboolyawo nga tebakkiriza mu byalimu naye ng'olwedde baliko empingo ez'abasibadda emitima mbu ne bamu ku baamagye ayinza okuba intelligence era nga beebuuza abadde agijjawa omwami ono mugezi era ne wolaba bamuyita mbega ebyaddala abinnyonnyodde bulungi wabula kansuke nk'ono omuwala nga kakasa era agamba nti omwami ono akwatibwe gwe ambulira mu comment section gwamma gwe olowooza Bobi Wine abadde yeekweka mu ba NRM oba mu bannankyukakyuka oba mu bantu ba bulijjo nga bw'abadde ayogera sokolamu katini era ono mwami anyonyole lwaki ye Bobi mugezi nnyo. Ono gwoba onoonya taata Sezaala yamanyi Kyagulanyi waali newe yayise nza n'okuba nga yalimbye nti yagenze ng'ono yamukwese towakkana waaba ayogera awagira Kyagulanyi. Bobi Wine Robert Kyagulanyi atali mu firimu bannange eno NB wama General Muhoozi Kainerugaba General President Yoweri Kaguta Museveni Bobi Wine tali mu firimu nga baagala kasente na bakaddeyideyi kubanga walina kye banoonya okufuna kyakulya nga bwe babitambiza ngu Robert Kyagulanyi ali mu firimu wama abajenero bange nga bwe mbaagala Robert Kyagulanyi tali mu firimu era oyo ayogera ngu Robert Kyagulanyi ali mu firimu oyo yesinga obulabe oyo akyogedde yasinga obulabe kubanga Robert Kyagulanyi yagambe ngu agenda afulumye eggwanga tiyagambye nvudde wano oba mbadde wano kituufu abadde mu Uganda ate naawe tolishuba ngu abadde mu Uganda bwe yagambe nvudde mu Uganda yalazeewa ani yagwe ayinaawe yagambe ngu nfulumye eggwanga ngenze wano Amerika, Germany, Bungereza, Irani, Israeli, Iraka wa yakulaga ngu yafulumye ne mu kufuluma kwe we yavudde tiwamanyikiddwa ne gye yalaze tiwamanyikiddwa. Abamerika bongedde okukaluba ku visa zaabwe waliwo bannayuganda abakwatiddwa maaso emboozi njikuleetera obulanjagawulize Bobi Wine the game changer ne bwe yayise tiwamanyikiddwa ne waali saawa zino tiwamanyikiddwa. Kati tunuulira movement ze olaba waliwo ojagamba bya firimu si bya firimu. Denzel Washington yazanya kafirimu ako kaneerabidde erinnya naye Robert Kyagulanyi ebiseera bye yagenderanga mu Amerika kusoma yagendanga kusoma bya bukesi bya ddala kirizo kigaane ye kano wooliya Dr. Kizza Besigye naye gyali agamba baaba ono mubandamu kyogamba Besigye yeetegaga ngo bamukwate oba system ye protectinga
Robert Kyagulanyi birya kati obuzibu bwa Robert Kyagulanyi bwaleese kati kwekuba wano kati buli omu anenya munne buli office ebya security oba ekuuma ddembe oba ekuuma mirembe kwekuba kati vidiyo eziriwo ziraga ngu yayitidde Rwanda saawa zino ku borders ebibuuzo bingi nga gavumenti y'e Rwanda kwenyonyola nnyo kungi eri gavumenti y'e Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Because tuli mu East African community whereby ngu ekyokosa Rwanda kikosa ffe kyokosa Kenya naffe kitukiramu ekyokosa Tanzania ne Uganda ekola ki otegere kintu ekyo kati naleeta n'akavuyo okwekengerangana mu mawanga ga East Africa. Tunuulira international media and newspapers z'ensi zonna bawandiika Robert Kyagulanyi yafulumye eggwanga ly'e Uganda naye tiwali lupapula oba televisioni z'ensi zigamba ngu yagenze wano oba yavudde wano. Tactical move eyo yabiyigirawo kubuza nobuza trace kikambwe kati gwe kaddeyi nganzi atuula ku kasimuko n'ogamba ngu Robert Kyagulanyi ali mu firimu wamma. Akulira ebyokwerinda ku US Embassy akakasizza bannayuganda 43 obwanda bwabagombeddwamu lwa kujja kufoojinga bipapula ebigenda mu ggwanga eya America. Omwami wa James Bluma agamba nti bano babadde intercepted 43 nga bazze nga tebalina bisaanyizo nga bazze n'ebintu ebiri forgery oba ebiri fake oba ebiri gadibye ngalye oba ebitakwatagana. Nkusaba nosukumulizamu naye ng'ayogera ebya America ogenda mu US muva mu Uganda ebirala bizibu byerere. The opportunity to address you today on this subject of visa issuance from the US Embassy to the citizens of Uganda. Some of the things that I would like to talk about are some of the problems that we have seen that have precluded people from being able to go and possibly find themselves in getting arrested at the embassy while they're applying for visas. So the first thing that I would like to let you know is we encourage the people of Uganda to want to go visit to obtain a visa. The U.S. is open for business. We want to work with the people of Uganda, people that want to travel on business, people that want to travel on tourism, but we have to state very clearly that when you're applying for a visa, first of all, you need to understand the process and the regulations that need to be followed. We try to make it easy as easy as possible. The first thing I'd like to tell you is the people that are applying for visas, this is a process that just includes you and the embassy. You do not need to hire somebody to help you acquire a visa. In fact, there's a lot of people that you might hire to help you acquire a visa that might not give you the right answers. So we want to let you know that this is something between you and the embassy. Second of all, when you apply for a visa, please do not submit false documents that will not allow you to get a visa. For example, if you show up with a fraudulent birth certificate, you will not get a visa.
If you're trying to go to university in the United States and you show up with false or fake educational documents, that will preclude you from getting a visa. We have seen people that have showed up with fake documents trying to say that they are a U.S. citizen. We have had people that have shown up with counterfeit money trying to obtain a visa. If we catch you with those things trying to obtain a visa, we will not give you a visa. And since July of last year of 2025, we have had 43 people that have tried to use some sort of fake document to obtain a visa to go to the United States. Those 43 people have been arrested. All right? They've been stopped in the U.S. Embassy and they have been handed over to Ugandan police forces for prosecution. That's, once again, 43 people. All right? Please do not show up with fake or false documents to obtain a visa. Also, we recently, the U.S. government instilled what is called a visa bond. If you receive a visa, and you will be told after the interview whether or not you receive it, the person doing the interview will tell you how much you have to pay for the visa bond. Please do not pay for the visa bond before you receive the visa. There are people out there that are trying to separate you from your money, all right? Therefore, don't let them, all right? I'm telling you right now, the person that interviews you will tell you how much you have to pay for the visa bond. Don't become a victim of fraud yourself. And lastly, if you do receive the privilege of traveling to the United States, please make sure that you follow all of the instructions